Oh yes, oli malaya walemererwa obufumbo emirundi egisuuka ne mwena, webaka n'abasajja abakadde abazeeyi, webaka ne basekadama ne basekadama olwa ssente. Tolina kyoli, lekera okukozesa ne fake account madamu Farida Nakazibwe. Gwe tosobola kuba nti ofumbirwa, oli bufumbo bwalemwa. Gumira ku basajja bo abakadde, gumira mu bamalaya bo. Munnamawulire amanyikiddwa nga Justin Namere ngono muwala w'omukulu mu gavumenti avuddeyo n'agenda maaso n'okuba nti atakinga munnamawulire munne amanyikiddwa nga Farida Nakazibwe. Tukwaniriza nateerako mu kutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mukamuli amanya n'eddoboozi bamutantambi Kimso Rich Boy Maxudi Junior. Webuli kuba nti otambula naffe, webuli kuba nti otwagala, webuli kuba nti osubscribinga, webuli kuba nti eva obeera wano n'ogamba nti yes moja de yaso Kimso ke kaseera okuba nti akyona gatuseeko mpola mpola. Mbatumiddeko bakyali bange mwena across the world ngamba nti mwebale bambi kuchapa, mwebale kuba nti mukoma mpola mpola. Tugenda tambula bwe tuti mpola mpola paka we tunatuuka gye tunalaga mpola mpola. Now katugende ku nsonga enkulu. Waliwo olutalo wakati wa mukyala mukulu amanyikiddwa nga Justin Namere I think Justin ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Farida Nakazibwe wa NTV mpola mpola. Olutalo luno lwavuddewa, mukyala mukulu yavuddeyo n'agamba nti na congratulatinga omutola olw'okuba nti yafunye omusajja, era nga yavuddeyo n'agamba nti asinga banki abali mu limelight eya wano especially locally mpola mpola. So n'olwekyo omukyala mukulu amanyikiddwa nga Farida Nakazibwe kibereza okuba nti obalyawo yabadde akozesaako fake account mpola mpola kuba nti atakinga omukyala mukulu amanyikiddwa nga Justin Namere, era avuddeyo n'amugamba nti gwe oliwo congratulating abanno naye ate gwe ebibyo nga tebitambula wabaaki. Tulaba osanyukirako banno, gwe ebibyo lwaki tebitambula mpola mpola. Yavudde n'agamba nti mind about your business. Nawe bufumbo bwa mukyala mukulu Justin ke kaseera okuba nti obalyawo ofa ku bibyo oli kuba biliyoni yogera mu maaso n'okuba nti obakulisa tebakulinako, olyawo mukyala wattu omala abiseera. Mukyala mukulu Justin Namere ngono muwala wa we yaliko MP ate nga minisita mulamba amanyikiddwa nga Vincent Sempija yavuddeyo n'alaga obutali bumativu bwe bwekuvaayo okusala okuba nti alabisa mukyala mukulu amanyikiddwa nga Farida Nakazibwe owa NTV mpola mpola. Yavuddeyo n'ayogera ebigambo bino: nkimanyi bulungi nti ogezaako okukola buli kimu ky'osobola okuba nti otuuka kubanga embeera gy'olimu yennyamiza. Oli mukyala mukulu gwe ndowooza nti nsobola okuwa ekitiibwa Farida, naye ate nga buli lunaku ogenda mu maaso n'okuba nti otama kubanga okole ebintu ebikuswaza n'ebiraga mu myaka gyo. Abantu abasinga bakulaba ku TV ne ku social media balowooza oli mukyala alimu amagezi, kumbe ng'ate oli mukyala kipapula. Buli kimu by'okola bigenda mu maaso n'okuba nti bikulabisa. Nze nali nakwesonyiwa engeri gye kiri nti namanya weakness yo, bambi oli mukyala agezaako okuba nti yekubako enfuufu kubanga obulamu bwo gye bwava ne gye bugenda bwennyamizira. Nze nsaasira abantu abakuli okumpi kubanga oli mukyala agenda mu maaso n'okuba nti oswaza ensi. Farida, okubeera ku TV tekikufuula w'amaanyi. Nange ndi munnamawulire ate nange nkola ku TV era nga nange ndi wakabi nga ggwe, so n'olwekyo toweefuula ng'oli wa ttabu nnyo. Wabula ate okubeera ku TV ogenda mu maaso n'okuba nti oswaza abamawulire especially abakyala abakola omulimu gw'okola. Ekisooka oli mukyala eyasomako, eyasoma Oluganda. Ekyo kitegeeza ddala nti tosobola kukola lulimi lusuukakaawo, okola Luganda. Kikulaga nti oli mukyala Muganda era walibadde ng'otambulira ku nnono z'Obuganda adani okugenda maaso n'okuba nti oswaza ate Obuganda. Oli mukyala Muganda aswaza Obuganda. Okubeera ku TV nali ndowooza nti osobola okubeera nti oli w'amaanyi era ng'osobola okukyusa embeera z'abantu, wabula ate gwagenda mu maaso n'okuba nti oyonoona embeera z'abantu mpola mpola. Ogenda mu maaso n'okuba nti oswaza abakyala mu nsi yonna. Omuntu yenna ategeera tasobola kuba nti obeera lolomodo we kubanga bingi by'okola ebyobulyawo
ebitagwanyidde mukyala eyeeyita munnamawulire okuba nti abikola. Nze nkutunulira n'enkutya kubanga nkumanyiko bingi nnyo Farida. Sirwakuba nti oba oliawo tulina bato naawe gwe tolina nsonyi owebaka na buli omu, owebaka ne basikaali twakusanga webaka ne basikaali gwe tolina kitiibwa mu magulu go ogagabira buli omu, webaka ne basikaali webaka n'abantu ab'enjawulo. Olaba okumanya ng'oli feriya mu byalaavu webakote nasikaali akuma ku sereno olw'okuba oyagala ssente. Kitegeeza tolina njawulo naoyo omukyala agenda ku makya akeera akawungeezi oba ekiro natunda akabuuzi. Kitegeeza gw'otunda butunzi era nga bw'otunulira embeera zo nze nkutya abasajja oze oyagalako ab'enjawulo era nga ebintu bigenda mu maaso n'okuba nti bikutagakirako mpolampola. Gwe wokuwerako asikaali gweobeera mukyala ki oli munnamawulire nga tolina yadde nsonyi kuba nti wegabulula. Ate okoma kukuwaako basikaali bokka ogenda mu maaso n'okuba nti oganza abasajja abakadde abakulu olw'essente ate nga ogenda maaso n'okuba nti oba oliawo bayisaamu ekitiibwa. Ogenda maaso n'okuba nti oba abakadde ne basikaali n'obamalako ensimbi ng'obasuubiza okubawa akaboozi ak'ekikulu. Ogwo obufumbo obwo bwalema dda. Obufumbo tosobola kuba nti ofumbirwa kubanga bw'ogwegatta mu fumbo wakafumbirwa emirundi ena naye ate emirundi ena gye wakafumbirwa tewali musajja ali naawe. Wagenda noyenda ku sekretale wa NRM amanyikiddwa nga Moses Kigongo n'akulekawo, n'ogenda noyenda ku asikaali n'akulekawo, n'ogenda mu maaso n'okuba nti ontayiza abasajja ab'enjawulo. Ogezezzaako abayimbi abakabi buli akulabako agenda mu maaso n'okuba nti akusuula era nga oliawo oli kipapula buli omu akulabako. So n'olwekyo Farida komyawo kwefula mbu oli wakabi n'okujja mu makubo gange okugezako kuba nti onumba. Gwe oli feriya, gwe tolina kyoli, gwe obufumbo bwakulema tosobola kuba nti ofumbirwa okujjako kuba nti otunda akaboozi okufuna ssente. Sigala mu mulimo bwa kitunzi bw'akaboozi k'ekikulu olekerawo kuba nti oba oliawo omanyira. Nze namalayo nkusingira ddala wala nnyo okumanya ng'oli mukyala muzibu nnyo. Wagenda mu maaso n'okuba nti oyenda n'okugabula amagulu go obakadama basekadama aba bakadama mpolampola ne bagenda mu maaso n'okuba nti bakulimbalimba olw'okuba wali oyagala ssente era nga twalaba ssali yagenda mu maaso n'okuba nti akulimbalimba n'ogenda mu maaso n'okuba nti oyanjula n'akubba okumanya nti omutwe gwo tegukola bulungi yakubba olwamala okubba n'akusuulawo. Kati oliawo just otaya ku street n'obuvubuka obuto owebaka n'abakadde abato n'abakulu era ennaku zino ogenda mu maaso n'okuba nti otuttira abaana baffe. Namere Justin agenze mu maaso anagamba nti ono omukyala ono Farida agenze mu maaso n'okuba nti oba oliawo ayonoona abaana kugata n'okubakwasa ebirwadde bitategeerekeka. Avuddeyo n'amulabula nti gumira ku ba Bruno Kebo abakola obunyama omwana w'abandi muto omalirako amaanyi omalirako ebiseera oyagala kumutira kaliro kuba gwe eyo wagiyita dda. Amuvuddeyo n'amugamba nti bomotola bweyogerako ba biliyoniya bafuuka ddabe tabu oliawo just feriya atalina na step bulamu bwo gy'otuukako. Obulamu bwo buli so miserable, obulamu bwo tebutegereka buliawo mpola mpola, obulamu bwo buli so fake. Otambulira mu bintu bya bulimbo, otambulira mu bintu bya kwetunda, otambulira mu bintu bya kunoonya feva buli kaseera. Akumanyi Farida tasobola kuba nti akwagala era kyova olaba abasajja bagenda mu maaso n'okuba nti bakulekawo. Nze nsuubira n'okusuubira nti buli kimu okikola naye olw'okuba nti oba oliawo tomatira tolina kasagazi owegabangula. Yensonga lwaki abasajja bakuleka owaddeko basikale, owaddeko ba bodaboda guy, owaddeko aba uber, owaddeko ba minister, owaddeko abayimbi. Kati ennaku zino oliawo likitengeja akusanga gyosanga gyogenda mpola mpola. Farida abafuna obutakanya n'omukyalo ono nga bakyakola ku NTV era omukyalo ono yagenda mu maaso n'okuba nti agobwa Farida n'asigalako. Bano nno baali balwanyira musajja omu era nga bato yagenda mu maaso n'okuba nti egenda mu maaso. Bakyerabisa tukyerabisa bakyerabisa nnyo era ffe yadde nga bakola omulimu gwe gumu tekijjagaana kuba nti oba oliawo tubikutuusako mpola mpola. Omukutu guli gumu nga bwe nakugamba Uganda mu Kamoli Jimso Rich
Boy Max Sudi Junior gw'otambula naye Eva okusigala nga abikutuusako mpola mpola. Twegweko mu next episode. Nkwagala nnyo. Bampita Rich Boy Max Sudi Junior. Bye bye for now.